tugenda kusomanya ekigambo kimu olwaleero naye tugenda kuvunula kivunule kiri mu kwaziina ekigamba nti hayya ala alfalah kubanga bwe tuba tusoma buli kigambo tulina okisoma netukiwa obudde netukivunula nabiki Allah bye yayagala okututegeeza mu kigambo ekyo. Naye mu kwaziina omwo omwaziini yaga nti hayya ala ssala hayya ala ssala hayya ala alfalah hayya ala alfalah mujeere essala mujeere essala era buli lwoyimuka ku mukeeke essala ogiraba essala tukola ki tugiraba. Naye akagamba ga nti hayya ala alfalah mujeere okwesiima tetukalaba aba ategeeza ki makulu ki amakusike agali mu kagambo ako gwe mulama gwaffe ogulaleero tulina kusoma kigambo ki hayya ala alfalah tukiwulira ku mizindalo ku mizikiti tukiwulira ku masimu gaffe ku TV radio stations n'ebirala. Kiki yali ategeeza mu kigambo ekigamba nti hayya ala alfalah mujeeri okukola ki okwesiima. Kakati amakulu agali mu kigambo ekyo bw'ojja mu muzikiti okusaala oba n'oteekawo omusaalo gw'omusaala essala ogiraba naye okwesiima tokulaba. Kiyali ategeeza okwesiima mu bulamu buno obw'ensi kuli musala gyekoma okuba ng'etereezebwa buli wojja eri essala mu budde buli wojja eri essala n'ogisaala nga bw'erina okusaalibwa okwesiima ojja kulaba. Buli wojja eri essala n'ogisaala nga terimu wasiwasi terimu kupakuka okwesiima ogenda kukola ki kukulaba. Kyekigambo ekigamba nti hayya ala alfalah. Wano waliwo ebigambo eby'omutawaana bye tutamanyi ebitubonyabonya nga basinga mufu bye bitubonyabonya. Buli wokeereyo essala okeereya kwesiimako, buli wokeereya essala okeereya kwesiimako. Myaka gino nandibadde nina akamotoka kenvuga oyo gundi nenkana naye naye alina akamotoka nze sirina. Emyaka gino nandibadde nafumbirwa dda banabawala batwampise naako bafunye abasajja. Buli wokeereya essala okeereya programu zizo. Naye jjukira nti gwe okeereya essala ye Allah tasaalwa era talina kyafiirwa. Naye gwe programu zo zikeerewa wennyamira era n'okwata ne ku ttama. Hayya ala alfalah mujeeri okukola ki buli wokeereya essala manya waliwo ebigenda okukeerewa ebibyo. Olwaffe ekyamanyikwa nti omuntu okuzimba ku maka ennyumba esajja nti yiiyo 45 nga tunaweza 45 bakuuza wazigyeewo. Olwaffe bijja leeti kati agenda nazitandika ogizimba nga alina 45 n'agizimbira emyaka 10 n'agimaliza nga alina 5 mu emeka baba bakayingira nti ate sukali pressure yamukubye tugenda muziika. Kukeereya ssala kyabaga nti hayya ala alfalah mujeeri okukola ki. Kati tuba tukyalikira kugikeereya ne wagenda ate wayingirawo embaga. Okukeereya essala kikkirizibwa mu mateeka ga shariya ng'olina ebisonyiisa. Okukeereya essala ng'olina ebisonyiisa ng'abasafaari ng'abalwadde abalina abafunye emisiiba. Naye waliwo okukeereya essala ng'okyafumbaga wa Mwarabu. Waliwo okukeereya essala nkyatwalawo kasasiro wa muki wa Mwarabu. Kubanga bwe tugamba nti okukeereya essala kya butawaana bwe tutakikendeezaamu oli ayinza okuza nti waliyo shariya weetuteeramu. Kubanga Allah yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusri. Allah atwagaliza nnyo okubanga simplifyinga life era Allah tusimplifyingira nnyo life nnyo. Tatwagaliza nko buzibu mu ddiini mu duniya mu bulamu. Yagala nnyo atugondeze
era ekimu ku bisinga okwanguya obulamu buno ye Qur'an. yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah yasa Qur'an tukwewula bulamu, yatusaaka amata ga Qur'an kwewula kiki kulwaki wa khuliqa al-insanu da'ifa. Natuwa ensonga nti ye yatutonda atumanyi tuli banafu. Kakati tuba tukyagala ku muntu akeereya swala niwayingira wazigatta nga ye Eva dhuhuri ajisala naswiri Eva magaribi banaisha buli wogattikanga eswala nga tolina kisonyisa mulina ajja bigattira ebiki ebizibu by'edduniya eno wegatta nnyo ajja bigattira. Tulina nnyo neseeka kiti oyo mu kusolvinga abantu problems ze baba balina issues olusinga naffe oli najja kunyonnyola ebintu ebikulu noga nti yarabbi ate oba omuyazza gwaki baagala akakadde mu ddwaliro okulongoosa omukyala adipositinga 1 million batandike tannagifuna teriiwo naye ngaewaka landlord yataddeko okufula banja emyezi 9 ate nga yakafuna akasima bato bonna babagobye batuddeawo kubalaza ennyumba nsibe bonna bagobye school fees babavuddeyo mu bisulo nga bamutunulira alina ebyo byonna nga n'emitwalo 10 mu nsawo temuli yetaaga obukadde nga 10 okuseseetulamuko naye gwaze okunnyonnyola yekiti nekyeyune naye bennyini basajja battu batunula nga bwe bafaanana n'omutunulira nga kati ngenda kumuddamu kigambo ki naye kyagana sooka ompe miliyoni ngitwale mu ddwaliro ye omukyala bagira bamulongoosa oba abaana bali kubaza bonna abasange kawungeezi jjukira nti omukyala gwe bagenda okulongoosa ebyo si byakukeerewa gyemukoma okukeerewa muleeta ate ebizibu birala binene. Buli wogattikanga essala nga tolina kisomisa ekya shariya manya one time agenda kolaki kubikugattira. Kyabaga nti hayya ala al-falah. Bwe oyagala okwesiima n'obulamu bw'edduniya jangu ebireeta emirembe sala. Bwe oyagala okwesiima mu bulamu buno bw'edduniya jangu kubireeta okwesiima sala. Gyeko mu kutereera. Kereya ajja kugattira, ajja kukwereya ebibyo. Gattika nga bw'oyagala ajja kukugattira. Abigattira bikuteera nga tolina bw'oseseetula. Kyabaga nti hayya ala al-falah. Mujje okola ki? Kyakabenje nnyo okweyigiriza omuze ogwegatta essala kubanga omuze ogwo gukula. Omuntu yenna bw'atandika okugatta essala ekirwadde kyasooka okulwala kusaala nga apakuka. Teri yagatta ssala tapakuka kubanga agenda n'agatta dhuhuri n'asiri ezo laka 8 n'alaba nga nnyingi n'alyoka ateeka mu supingi. Omuntu yenna agatta essala tayinza kutalaba kirwadde kyakukola ki kyakupakuka. Bw'amaliriza ozipakukiramu n'awanika emikono ng'asaba essente. Gw'ozisaba byakugamba byonna okoze bifu. Kubanga yatugamba nti inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Bwe ssebo nnyabo essala mw'ozannyira okuva edda n'edda abakkiriza bagisalira mu time. Essala gw'osaba akuwa essente si bwatu yakugamba ogisaala. Okoze bibyo ate omuganda aggulawo riziki ng'akwatamu hayya ala al-falah. Oyagala kwesiima nti swala tereza swala. Omuntu yenna agattika essala bw'amala okulwala ekirwadde ky'okuba nti apakuka nnyo mu swala waliyo ekijja ekirala mu maaso awo kyekiruwa tayimu etuuka yali agatta ebbiri natandika agatta mmeka anti yagaye nti dhuhuri jagisala n'aswiri aswiri emusanga ali bize ng'azongezayo ku magaribi natandika kugatta mmeka ate bw'atandika okugatta 3 era manya ajja gatta n'emmeka anti yasadde dhuhuri n'aswiri n'azikasuka ku magaribi magaribi emusanze nga talina bwekyusizo n'azongera kuyisha. Olwo ekirwadde kigenda kikula era kikulira ddala time n'etuuka nga ye Eva agattanga mmeka
nyanya kati wagenda wayingira bwekirwadde ekitamanyi ebyo byonna anti lumajja kutuuka ng'akooye zonna nnya nga talina wazisaala asulirewo olwo ate agenze kati ali advanced zonna nnya ng'obukowo bwalina tasobola kusalako neegi asulirewo olwo agenda kulumba kirwadde kyabamulutadi egalaga kati kigenda kikula mpola kigenda kikola ki naye kyatandikirawa kugatta swaleezi kyava tugamba Allah ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan abange mwe abakkiriza togobereranga bu steps shaytan gwe guterawo steps z'amadala muzimanyi yatandika na kugatta swala meka eyo step emu naye na ku step number 2 nogatta meka 3 step number 3 4 okakkana ngoli ku step number 6 time etuuka nga yali agatta ennyalumu nga nazo tekyakola ki ekivaamu asigaza linnya nti omulabirawo naye ebadiru fenna nga bwetudde wano tukimanyi nti nabbi sallallahu sallama yalunda nnyo embuzi si bwe guli yalunda nnyo embuzi naye yali alunda mu ttale ng'alunda egimu ku mirimu gye yakola yeetegereza nnyo enkolagana y'ensolo gye bayita omusege n'embuzi neetegereza embeera z'ebisolo ebyo omusege guli wild ate embuzi eri domestic omusege mwizi gulya fresh ate embuzi yo terya eya muddo bwe yatunuulira ebintu ebyo atera nnyo tusiibira obulamu bw'edduniya ku nsolo ezo ebbiri mulimu bwe yasiiga yatugamba ti ashaitan dhiibu linsan tuli ku kigambo hayya ala sala ashaitan dhiibu linsan omukisa gwe nina oluwarabu lwo mwasottasottamuko at least titubanga bali Uganda shaitan dhiibu linsan gwe musege gwa binadamu shaitan amakulu olubeerera embuzi bwebeera mu ttale esinga kweraliikirira kisolo eki musege abamu baga nti embuzi yeraliikirira nnyo omusege ono azirunda temutya ate ebiseera ebisinga ono azirunda yazirya bwe yeraliikira olusa embuzi ewangala tetagenda ku musege naye mu butonde bwayo bwegumanyi bamaliriza ate ono gwatate yakoze eki shaitani gwe musege gw'omwana Adamu gukanulidde amaaso 24/7 mistakes naye natugamba nti wa innama yaakulu dhiibu min alghanamu alqasiya naye ekyenjawulo omusege mu mbuzi gulyamu yeyawudde yali agula kuswatula jamaa abaana abafe ab'obulenzi abawangalira mu ggwanga gano ag'abawarabu emigo gyesolatul jamaa ku kiyamba bagibakube ffe twabavaako kubanga buli wekyusa bwoti kiki muzikiti tutambuddeko netugenda kusomesa ku bannaffe bali mu nsi endala nga basaba masijidi nga balina ovuga kilomita zinga 30 okuva omuli balekuba kutwale ku muzikiti naye abavubuka abalenzi abaana b'obulenzi bali mu nsi zino mugenda kugamba mutyako Allah tabaraka wa taala ku yaumul qiyama ku salatul jamaa nga noba totaddeyo ebirowoozo okulaba muzikiti amaaso gagugwaku twatuseka wonteri ningaseka kiti tiwamutuma okusalira bajama oba sekateni nga ansa nze namugayekenye nti nguguli nadde nkyamubuuza nga sinnamalayo tugenda kusalira bwajama nze namugeye nti masidi ino ewese eddakiika lumeka ne bakoolwe maalibi ntugenda omusege mu mbuzi gulyamu ekoze eki kyeyali ategeeza jangu tubeere mu muzikiti shaitaani okendeza ku bulabi bwayo naye buli nja kusalira mu kolido waliwo akanankani awo tujja okusalira nja kuteeka omusaala we nankani shaitaani embuzi. Before 2013, the Islamic religion in Uganda was spread all over the country, but on a slower pace.
The reason for this was due to a limited number of mainstream Islamic media which could deliver the message of Islam to Muslims in all regions in Uganda and those in the diaspora. It is from this background that Thurayya Islam Media was introduced. As a group of young passionate Muslims, our dream was to utilize online media as a means to propagate authentic Islamic knowledge and spread Daawa across the Islamic society. It all started in 2013 through recording various sheikhs and distributing their teachings on DVDs, CDs, and audio flash discs. This marked the inception of Thurayya Islam Media, an Islamic media production organization dedicated to disseminate true Islamic knowledge using various online platforms, including social media. In 10 years, Thurayya Islam Media has managed to nurture and introduce various sheikhs and imams through our Islamic online platforms like Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and many more. We've managed to provide basic Islamic online teachings to Muslims around the world to understand their deen. We've also progressed in reaching a milestone of followers, which reflects our proficiency in leveraging social media platforms for propagating Islam. Our future prospects as Thurayya Islam Media is to become the leading Islamic media center in disseminating Islamic knowledge to the community, as well as building a fully fledged production studio and an Islamic content creation company through seeking for support from all well-wishers in Uganda and around the world. With your support, Thurayya Islam Media will be able to sustain its Daawa activities and professionally distribute Islamic content in real time. Donate now to support Thurayya at 10 Studio Enhancement Appeal on account number 014-451-5001 in the names of Thurayya Islam Media in Diamond Trust Bank or Airtel Money, dial *185, *9#, merchant ID 1236528 or MTN Momo Pay, dial *165 *3#, merchant ID 1674948 or contact us on 0701-837-853 and 0788-020-301. Thurayya at 10. Embuzi saizi yayo bajamani, embuzi saizi yayo yeye musege benkana. Omusege gutya nnyo okujja ng'embuzi ziri wamu, guteega kavuddemu nga kalira bbalibbali wekasika, naye zibeera wamu gutyawo. Kiyali ategeeza, yali agamba nze naawe ssebo jamu tugende ku muzikiti tuliire awo mujama okendeezaako ku bulabe bwaki omwami yenna. tulina ekimu kibayita nti feriya, feriya oba feriya bw'omwanadamu yenna buva mu kuba nti mugayavu wasala. Kasita ofeiringa ku bya Allah era noba successful oba tulina makulu. Kasita ofeiringa ka timetable Allah ke yakuwa, eswala ayagala ezi olunaku, ebirala byonna noba successful. Omwana omulaba alina apartment eka, alina ezabapangisa, byonna oba feriya. Omuntu ali successful muntu ategeera nti kati Allah ono ayagalawo salatul ishaa'i, nze ndi mwami yange genda wa. Ako keyatuwako okuddingana omuzikiti buli kanaku, jamaani kakulu olina byowona. Ketutambuddeko mu bifo ebimu, twagenda okizuula sekazubadu, twagenda okizuula ng'abavubuka abasiraamu abanyi b'omwenge mu laifu yaabwe temubaamu ako genda ku muzikiti komawo, genda ku muzikiti tekabaamu. Wegenda otunulire ku mikwano gyo ng'amannya ga kisiraamu nga bakwata ku ccupa, ojja kulaba ng'omuzikiti yagwesamba. Kizibu nnyo kubanga obulamu bugendako ku muzikiti n'okwata ku ccupa. Kizibu nnyo. Wegenda batunulire ng'erinnya lyaffe naye nga lujuuju, ne bwogenda e Kampala era bwekiri nabakwata ku ccupa, kubanga masjidi eyo Allah yagikola egaba levo. Olwaliwo tokyasoobola kukola, olwaliwo tokyasoobola kukola nti bwenatuka ku muzikiti n'afaanana ntya jamaani. Olwo ng'abowonye kyalo yatonda atumanyi n'atulagira tugende nga ku muzikiti emirundi emeka? 5.
okulwanyisa omusege guli ng'olira mu jama wali toba mwangu nnyo wakusika toba mwangu nnyo wakukwagula tokkirizanga ekigambo hayya al falah okukyerabira amakulu gaakyo tokkirizanga obulamu bwe okuva mu muzikiti wadde oli bize nnyo ovuga kimotoka kya muwalabu okizza muno okizza muli kiteeke wali okusaala okwesiima kugenda kujja mu bulamu waffe kale ogenda okutunuulira ngaebiseera ebisinga ffe twesibye mu busibe ffe twebembezza mu sirevale lwakwazi kigambo ekyo kiri mu adhaani hayya ala alfalah mujje eby'emirembe mujje eby'essanyu mujje eby'okwesiima kutereza ssala olubeerera obulamu bwebukuumira ku ssala olina byobona fe abasajja obulamu bwebukuumira ku muzikiti waliwo ebikuyitako amakulu ebikyamu era nokenyinyi otandika okweba rank tekusinzira nze omusajja asala ku muzikiti eswala 5 ate bande bimu ebyo sijja kubirabikiramu kumbe nintana esembera kubanga temulowooza nti wano tulinawo nnyo ddiiro ey'amaanyi ddiiro yaffe eri wano kulindirawo kiki ntaana buli omu alina deeti eyiye twawukana waba bagendera myaka egyekivubuka waba batwazatwazaako nakula waba atwalizaako ddala nayingira egyobuzeeyi naye wano mulimu gwetunawo mukulu kulindirawo ntaana kati ekigambo ekyo hayya ala ssala hayya ala alfalah abwekityo bwekitambula amakulu gaakyo yenna nakumba ku makulu gaakyo kutereza ssala naye musala omwo mulimu akagamba salafu salihin batugamba ti الصلاة حال العبد في صلاته حاله في حياته حال العبد في صلاته حاله في حياته embeera zo zobeeramu mu ssala obulamu bwo embeera zo zobeeramu mu ssala bwe buki omuntu yenna asaala essala ng'apakuuka ne beefye bwebeera asaala essala nga mukakamu toyinza temusanga ali nga kipaku tekisoboka amakulu teriyo omuntu ayagala apakuka kubanga okupakuka totereeza onoona kiki ononabomi kiri ayagala kipaku nomukula emmere kupaku newaba ali ne munne gwe yasima mu bangi kukola ki kale kiki onootereeza essala bwewetereera obulamu nga bukola ki butereera naye atugaye nti inna salata kanat ala almuminina kitaba mawquta okuva edda nedda jagula mu budde obudde bwe yakugamba bwayagala webutereeza ngaatereeza ebyo wabutereeza ngaatereeza ebibyo kakati olayinza okugaa naawe basadde nga tebalina kye balina abamu kwebakokeget abasaala bazitereeza buli kimu jama waliwo ebimu byatereeza ffe entereeza ffe gye tusuubira ate yabusijja ategeeza waliwo okukakkana kw'omutima nga ne bujjoka kukootya tomunyeenya waliyo abantu ng'aba n'50,000 eza Uganda mu nsawo nga musanyufu talina wasiwasi nga talinaamu kawasiwasi wadde naako kibategeeza nti jangu eri okwesiima okwo okwesiima kwe kusookerwako okuluwa obugagga bw'omutima naye ng'oli alina $5,000,000 mu nsawo zize yenna apakuka talina mirembe alaba tezimumala nze nkulabira mwana wange osanga omusajja avuga emmoloka $5,000,000 owaboda najja agikalabulako katono ne bamalawo essaawa nnya nga yerega ne wa boda nga omwezi naddaabirizawo olunaku lwa mutima naye ngaowa boda bambi bafaanana akajaketi kayambadde ne boda siyiye essaawa nnya nobayitaku nogenda ku dhuhuri nodda nobasanga noddayo ku asiri nobasangawo nga bali awo beereega mbuwa boda mu esente ezinajjawo kali ka scratch nze wali naye obuvugire mmooka nga yiyo ya $5,000,000 obusente obutereeza akantu ako watobulira obwavu omutima emmooka ya bbeeyi kati nze ngenda kujjayo sente ezikolaawo ajja kuzireeta kantu katono nnyo kati ekyo kibaita alghina nafsi obugagga bw'omuki
alina obugagga ku mutima bagikona n'ekisingaawo n'asonyiwa n'oli oluusi n'amuwa nayo kwanatandikira okwejjanjaba. Ono nja kukolawo insha allah. Kyekiraga nti hayya ala alfalah, mujje okola ki mu dakiika 3 amaze okusootinga accident, amutadde amadde nezinamujjanjaba naye agenzi hayya ala alfalah. Naye oli yestressinga nasooka atulira nakatekoti n'agijjaku ngeresa ebbugumu n'agikasuka munda nadda. Ate munange munomusobola okutulira naba lwaki ogenda okuddamu omutulira munomunda kiki kyekiri hayya ala alfalah. Allah aleeta essanyu muki bwe balabanga ebizibu banno bye balabanga ebizibu you take it easy. Ate ako kantu katono nnyo mitwalo nga 8 jiijo mugende mukamaliriza obaite obugagga. Era kyekyo kyategeezako nti hayya ala alfalah mujeri okukola ki okwesiima, so si kuvaana makutya n'amakutya ga ssente ngaffe abamu bwe tusuubira. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Era kitugamba mu Qur'an Allah anaakola emirimu emirungi gyenjagala, ngenda mu obulamu obulungi. Naye obulamu obulungi bwagamba sife bwe tutegeera. Obulamu obulungi bwagamba sife bwe tukola ki olw'okuba ne ssente empya n'enkadde, ennyumba etimyanga muntu, omulimu wese. Kyategeeza obulamu obulungi kuggulirawo ibaada, kuba omutima ogutegeera ebizibu ebinene nga kaba kafaananawe kati kuggwe. Ebizibu ebinene balinga nti bagenda kukaba amaziga nga kakola ki nga batusooka abalongoofu bamubikiranga nti abano bonna bana bafudde. Nagera n'afunawo zo n'asaala nti watategedde kiti bamugambye kyankitegedde kyemugamba kiwali buzibu nga bano balaba kinene nnyo nga ye alaba kaki ekyo bayita hayya ala alfalah. Allah ajjanjaba agabadde g'omutima n'agakugjamu n'akugulirawo ibaadaati ebizibu ebyandibadde ebinene neerabika nti bitono. Before 2013, the Islamic religion in Uganda was spread all over the country, but on a slower pace. The reason for this was due to a limited number of mainstream Islamic media, which could deliver the message of Islam to Muslims in all regions in Uganda and those in the diaspora. It is from this background that Thurayya Islam Media was introduced. As a group of young passionate Muslims, our dream was to utilize online media as a means to propagate authentic Islamic knowledge and spread Daawa across the Islamic society. It all started in 2013 through recording various sheikhs and distributing their teachings on DVDs, CDs, and audio flash discs. This marked the inception of Thurayya Islam Media, an Islamic media production organization dedicated to disseminate true Islamic knowledge using various online platforms, including social media. In 10 years, Thurayya Islam Media has managed to nurture and introduce various sheikhs and imams through our Islamic online platforms like Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and many more. We've managed to provide basic Islamic online teachings to Muslims around the world to understand their deen. We've also progressed in reaching a milestone of followers, which reflects our proficiency in leveraging social media platforms for propagating Islam. Our future prospects as Thurayya Islam Media is to become the leading Islamic media center in disseminating Islamic knowledge to the community, as well as building a fully fledged production studio and an Islamic content creation company through seeking for support from all well-wishers in Uganda and around the world. With your support, Thurayya Islam Media will be able to sustain its Daawa activities and professionally distribute Islamic content in real time. Donate now to support Thurayya at 10 Studio Enhancement Appeal on account number 014-451-5001 in the names of Thurayya Islam Media in Diamond Trust Bank or Airtel Money, dial *185 *9#, merchant ID 1236528 or MTN Momo Pay, dial *165 *3#, merchant ID 1674948 or contact us on 0701-837-853 and 0788-020-301. Thurayya at 10.